Nencha ya leero abengenda z'abantu batanazuuka maaso bakidde kugeka kalakiti eziyiikula nga bebasaba Katonda ebisigalira abantu babe bisuuke. Namugesha kile omu kwasiye mu kifo kino gono kyajjategere nti muganda we Jali ya Naisiko abadde yakatandika okukola obwayaya mu kitundu kino y'omu ku batasimatuse. Ada akola maid nenkuba kusimye teriiko nenkuba ku ya boss we abadde musajja teriiko nayo nga teriiko. Mbuyina muganda bajja mu kibuga kukola mu mwezi gw'okubiri omwaka guno kyokka okusinza ku byalabye yasubira okuzuula omulambo gwe ttono ddala. Era yafuudde kuba abadde abeera amayumba gonna gagudde. Nesi namulaba nesi manyi oba nga agenda alabika. Kong Teopesta naye mu kifo kino tannavaawo okuva ku lunaku olw'omukaaga ng'ono anoonya muganda we bako n'abaana be babiri bakakasa nti kasasiro yababikka. Bampita buyisa okujja naye landiroodi waabwe gyali mulamu era gyali eyo yatuyambako amanye ennyumba weebadde. Newankubadde ebbanga lyekulungudde Teopesta agamba nti alina essuubi nti emirambo gy'abantu be gijja kuzuuka kadde konna. Nina essuubi kubanga bakyanoonya kyova olaba era nkyagumiddewo kuva ku lw'omukaaga ndi wano. Namatajja Kireni y'omu ku babadde n'emizigo mu kitundu kino kyokka ng'ojjayo okufiira bapangisa be omukyala wa muganda we kuna abaana babiri nabo tebaasimatuse. Abadde n'amayumba awo nga ninako yagabapangisa nga ninako n'amaka mu maka ago mwaddemu blaza wange ng'alinamu omukyala alinako n'abaana bameka basatu. Wabula ono omulimu gw'okusima alaba nga gutambudde kasoobo ddala olwa kalakita zagamba nti tezimala. Greda ntono kati ekintu bakyongeddemu amaanyi tetugaye naye greda ntono. Mani power n'olw'okukkiriza ogende yuko kakase mu butuufu batuuka wansi tetumanyi babayita wansi oba babayita waggulu. Ekitundu kino mwolaba kalakita zeetalira nga kugasa n'okuyiikuula kyali kyalo ekitebenkedde era nga mulimu amayumba g'abatuuze ababeera muno mu mirembe egitagambika. Kyokka ku lunaku olw'omukaaga kasasiro yayiringita n'abikka amayumba gonna agaali wano era abantu abalimu abasinga ku bo ne bafa. Bwe twogerera nga kalakita zigenda mu maaso n'okuyiikuula okuzuula egimu ku mirambo gy'abantu egiyinza okuba nga gikyaliyo kyokka ddi essuubi ly'okuzuula akyali omulamu lyaweddewo. Webuuza n'enjiika gye kyayisa ekisaaniiko kinene fuuti ze zirimu mpanvu nnyo. Wantu wawanvu ekitaka kiri kyekisaaniiko kiwanvu okusinziira ne wetutuuka basima fuuti 40 otuuka ku nyumba. Kato Edward Rubaira y'omu ku batuuze basitukiramu okuddukirira okuviira ku lunaku olw'omukaaga ajjukira bye yalaba mu ddakiika ezaasookera ddala akasasiro nakyabikka enju z'abatuuze. Nali eri ku kkubo wembeera n'entuuka nga kitandika kikulukuta bwe kitinga amayingo. Ku ssaawa nga 7 abali ku muyigo gw'okuyiikula abantu bazzeemu essuubi batandise okuzuula emirambo gy'abantu era abakugu balabiddwako nga beekeja okugijjawo. Ombaka wa kitundu kino mu Paalamenti Muwaddanku Nnyingi alaze obwennyamivu olw'ebikozesebwa ebitono ddala kyagamba nti kyakuzingamya emirimu. Tewaliwo facility esobola kukola kiro kitegeeza nti singa obudde bunaakwata kasabu n'aziba nga bakola ki nga banyuka twabasaba batekeyo amataala n'okuleeta abayambi abakozi bakolere mu shift nga bano bwe bakoowa nga bala bakola ki bayingirawo. Waliwo ebyuma gye batusuubiza ande jja kutuuka wano bade tusuubira okutuuka jjo. Mu ngeri emu ayagala ab'enganda z'abagenzi bakize okuyambako abayiikulu okusanga we basuubira okuwa abantu baabwe kuno okubakiza okulaba ku mirambo gy'abantu baabwe nga gyakaggyibwayo so si kugitwala mu ggwanika ery'emulago nga tebannagyekenneenya. Bafune engeri gye bano bayati basobola okugenda kale mu kyama ne bana abafulumizibwa oli bwakiraiminga nti ono gwe bagabye waffe at least bano ani gwe baamuwa. Ogende wali mu ttenti ogulabeko ogambe nti ono omuntu ye wange oba si ye wange. Naye tufuna obuzibu onyonyola omusirikale ng'akula n'embeera gy'olimu nti ya bulumi. Ayogera polisi mu kibuga Kampala ko n'emirano Patrick Onyango atugambye okusinza kwa lipoota gye bafunye okuveera akakiiko akekenneenya abakosebwa kizuuse nga abantu 29 bakyali mu ttaka ko n'amayumba 33. Naye mu 39 35 bali batuuze Walusanja n'Ekiteredde. Bana babadde bano abalonda ebisasiro. Wabungedde olunaku olwaleero ng'emirambo egyakazuuka giri 30. Emirambo oba abantu 21 be bamaze okutwala okugenda kola ki okuziika. Naye tukyagenda maaso n'emirimu gyaffe yogendako okuzuula abantu. Watuvidde mu kifo kino nga kalakita zikyakola butaweera okuzuula emirambo gy'abantu bakyali wansi mu kasasiro newankubadde ng'essuubi ly'okuzuula akyali omulamu ddyo lyaweddewo. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.